byagamba busimanyi yamaliriza diguri simanyi bikinze twalabagana naye nga anoonya bunoonya ka certificate mu electronics. Enkana zino ziri wakati w'omusumba Isaac Okyakchuni ng'alumiriza abasumba bano okuli George Wafula n'eyita Bishop Simon Owino nga beeze ekkanisa ya Hope Again International Ministry Busana Kayonga yatandika ne batwaliramu ettaka lye n'essomero. As you can see, these are some of the funders that we partner with to run this big project. Pastor Okyakchuni azina ebiwandiiko okukakasa nti ekkanisa n'essomero bye era nti Wafula n'Owino abakaaya naye baleeta buleese ng'abakozi ne bamwefuulira. When I registered it, this is the certificates I was given. Pastor Wafula ategeeza nga Pastor Okyakchuni bwali omusajja omuyaaye nti yagenda n'afiira abazungu n'abajjako obutiimi bw'ensimbi ng'amatiza nga bw'agenda okuzimba ekkanisa gali kwoleka wamu n'okukola pulojekiti ez'okuyamba abantu mu kitundu ekyo kasene zonna yazirya n'azimbamu ekkanisa ey'amakooko. Waliwo abazungu bali babiri omwami n'omukyala ne batuwaako mu kanisa eyo obukadde 3 bwe tutuula ne tutematema sente ezo zikole ki. Bwe twavaawo pasita n'akola ebibye latrini nze nagizimba entebe zonna. Ono era alumiriza musumba muno Okyakchuni ng'abakazi bwe bamumalamu nga n'abawala b'omu kanisa aboogirira nga kino kikyavaako n'ekkanisa okukyankalana era ng'ono yeerimika mu kale k'amasimu n'aba amasimu g'abakasitoma. Esimu yange n'ebirala n'amasimu amalala ffe twagasasula nga ye olwabuze era n'okuva wali Kiwanuka yamala kwagala kutuleetera poliisi nsonga n'aleeta poliisi era ebintu byavaamu nga poliisi yeebijjamu ne tubitereka olwo nga munnaffe abuze n'essimu z'abantu zikoze eki zibuze abamu twabasasula basobola n'okutuweera obujulizi naye nga tukikola kulwa munnaffe oli n'afunako omuwala omulala omunyankole bwe yali ng'ajja eno n'amuleeta ne tumulabako n'agamba ono gwe ngenda okuwasa. Awo yo gye byafiira simanyiiyo njogera kyemmanyi okutuusa bwe yafuna omukyalo omulala. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Busana Matayo Wesonga ng'akulira ku birego bya kkooti ategeezezza nga kkooti bwe yamuwadde obuyinza okuliiza ensonga ku njuyi zombi era nga gye bigwedde ng'ekkanisa n'essomero birabiddizza Okyakchuni agenda mu maaso n'okubiddukanya. Olulimi telulina ki gakuŋŋuuta osobola okwogera ne wabeerawo ekiyitira naye tusonyiwagana. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.